for us to get legal guidelines of our operation. We request our machines not to be confiscated, but rather to be warned or stopped from operating. We are hopeful that our efforts towards rectifying those concerns will be great benefit to our members and our association at large in current struggle of alleviating poverty in our economy. Twagala okubera omulangiri government etukolere etteeka wetu tukola emirimu gino n'emirimu gino tugikola mu bumenyi bw'amateeka so nga ate mu kugikola mu bumenyi bw'amateeka ate giyamba government ekyokulabirako nti emabegako covid bwe yaliiwo ffe twayambanga abantu okubawa amawulire gonna n'okubiriza abantu bategeeza nti obudde buziba bala tebalinanga na masaawa ankuba nange nali obako oguba musota nange bali bankutteko ne bantwala gye simanyi oluvannyuma lwa ISIS okujja nentwalako ebizindalo byange nemala nensiba nemala ennaku 3 mu Jinja Road nasanga ekizibu kuba nali sirabanga so atamulanga newendaga sikola kisiriiwo nensaba bakama baffe batuyambe batuwe etteeka sobola okubeera nga tukola emirimu gyaffe mu bulambula okufunyiza ffe nga bannamizindaalo obuzibu bwe tusanga bumu nti enkwata gye batukwatamu nga bazze okukwata emizindaalo gino bagiwamba ne tutuuka ku UCC ne batusuubiza ejjizza bwe bagikwata ate n'abantu baffe babasiba abantu baffe ne babasiba ate oluvannyuma ne babeetaaga naye emizindaalo gino ddoboozi ddene nnyo ku byalo wansi ddalo gw'ekyebantu baagugjawo ayina gugwali gwerosi waliwo n'emmanga eri gwe baggyeewo endowooza oyo yabadde yagukuttemu bubi tusaba emizindaalo gino giteekebwewo gisigalewo with regulations kati ewange bwe mba sina kyakwogera okumala ennaku 4 soogera ate siyinza kwogera ku mizindaalo mirundi ena lunaku no either ekiro oba ne kumakya bino ebyabaana simanyi bakuze ebintu birondeddwa okufiirwa ebyo byonna tukoze omulimu munene nnyo kakati ate mulimu ebiranga ebira ebitali bya ssente ng'ogyeko biri byenkubidde bya gavumenti omuntu ayinza kuba nga afiiriddwa nga gwe mukulembezeewe najja n'akubikira ayina omuganda nti mpe 15,000 ndyoke ntegeeza abantu ebyo birango byonna byaki byabwere kyetaagisa tutuusewo executive director tukolaganye ne ba executive directors bangi okuva ku mwami Mutabaazi mukyala Kaggwa tuzzeko nalebo Nnyombi Tembo bonna tukolaganye nabo bulungi era bonna tewali atamanyi nti ekibiina kino gyekiri tusaba ffe ng'abakibiina ba members bwe tumaze okwekolamu omulimu twasalawo ntugaa nti buli member waali abe ne membership certificate nga UCC bwe beetuuseewo emanya nti oyo member waki wa UCOPAS tusobole okubeera nga twongera okukumaakuma bannaffe era batuwe olukusa kyetusaba UCC tugiyambeko batuwe olukusa abo abakola ensobi ku mizindaalo tukwatagane ne poliisi z'omu bitundu nga bwe kyali ku mulembe gwa mwami Mutabaazi nti twagendanga ewa DPC ne tumutegeeza ne tukubayo essimu era ne batukkiriza omuntu oyo ne tumuggyayo.